Kulisayo nnyo mukuumulako okyali mulabi mulungi wa Salt TV omunyo ku 3 ekitundu kyaffe ekyokubiri tukigulawo na bivumbuddwa tukyaliko Heedimasita omufere Dunia eyafera mwana muwala nkuba kyeyo n'amulimba okumugulira ettaka n'agulamu poloti ate nga ne poloti teri mmanya ge yamutuma gwe tukyatambula naye. Wabukeeredde olunaku olwaleero nga getufuna galaga nti David Iga gwe baakazaako erya Dunia alina emisango ku poliisi eziwerako nga gyonna gyekuusa ku bufere n'okubba abantu mu bitundu bya Wakiso ne Kampala. Iga ono gy'asinga okuwangaalira era abaayo bamuyitira lya Dunia. Wabula olw'okuba nti bamuyigga bangi, Heedimasita Dunia omufere akyaliko we yeekukumye. Isma Kayongo gwe baali baleese okutaasa emmaali ya Kadama Evelyn Nanyonjo yatuuka wakati n'apondooka ng'asobeddwa eka ne mu kibira. Olw'okomekkereza otya ne Eva? Okwogerezanyanga naye nga mubuuza ebyayiga nangamba yiga takyamufuna. Naye kennyini nsalawo okunoonyerezaako kuyiga mbuuze bwe mukikando gye yasula nangamba yavaayo takyabeerayo. Kati ngenderamu okwogera ne Eva nga ngamba bwe bamugamba simanyi abeera Matugga, okyamira Matugga. Ono Iga. Kati awo ensonga zange ne Eva ku byekundi ezo nze zange awo ezaakoma. Kuba kaseera ngamba takyawuliziganya na Iga nga nange ndaba sikyalina kyenyinza kukola ki kuzzaako. Dunia eggobero yaddukayo, emitiana teyabandaalayo, ate nga neeri essanga nga wakava Matugga gye twagenda nayo yasengukayo. Ekibuuzo kiri nti David Iga Dunia aliwa awatuufu? Ebyokuzuula nno Iga Dunia ono byetaagisaamu omukono omuwanvu. Ebyo tusoose kubissa ku bbali tusooke tulabe butya bwe tutaasa oba okubaako bye tuyamba Kadama Nanyonjo. Tusse mu ddene wamma ne tubakana n'olugendo lw'ekasejjere Iga gye bagamba nti yagulayo ettaka. Gye bagamba gye baamugulira ettaka tukyali naye nga okutuukayo obutuusi nayo si kyangu kubanga olugendo lwo luwanvu nnyo. Nkuba kyeyo ono abaamubba baali bantu be beyeemanyidde nga ye obukadde 8 n'omusobyo zaagenda. Olugendo tukyaluliko. Okutuuka ekasejjere kabadde nno katuubagiro kennyini kyokka oluvannyuma lw'akadde akawerako tumaze ne tutuuka kyokka ng'ensozi ze zikwaniriza mu nsi yaayo. Twasazeewo okusooka okusinkana ssentebe w'ekyalo tumanye ekituufu ku kibanja kino era naye olutuuse n'asooka kubituyitiramu era ne bakulu banne nabibayitiramu ku kyalo awamu n'abataka. Alina akabanja ke yatunda ne batamumalayo. Kati oli omwami oli waliwo n'omukyalo omwo be baali batumye omwami oli yalinga bulooka ne bamutuma kugula ttaka n'agula kibanja ate ne ssente n'atazimalayo. Kati n'asasula na miliyoni zaali oba 4. Kakati iswa abantu bano gye baliko badda kuba infakiti n'endagaano yasigala wano wange. Ssentebe w'e Kasejjere ye Robert Mukisa tumusabye atubuuliremu nga bwe byali. Kati tugenda okutuuka mu kolenda na omukulu taziyina ze baali balagaanye okusasula nga ku ssente ezo esigalayo emitwalo 7 ne bakkiriziganya ye agula n'amuguza endagaano esigale wange wa chairman naye ng'amuguza kibanja so si ttaka. Era n'obupalati buno bwe baatugabira mu kikandwa muno obulaga nti ekibanja nga bwa kibanja so si tayito nako ne bakamuwa. N'atwalaako akapapula ako
n'asigala nga wakusasula ssente ezo mu bbanga eritaali ggwanvu. Ogamba oba oyitaayita biki? Kyange ne mugwako nga asobola ffeni. Saamulumba mubanja nga bw'otolaga kulaga njala ya ssente. Nalaba yazze mu kitundu tazze wange kitegeeza ssente tazirina. Namuyitako buyisi mu kamotoka. Ebbanga n'agenda okulaba liyiseewo n'oli agamba omusajja tamuwa ssente ze ne tukyenenya. Ssentebe gwayogerako ye David Yiga mu lockdown yakolanga gwa kusuubula ffene mu byalo nga bw'afeera n'abantu. Kye yaweebuzizza ku kyagwawo ku kibanja Yiga kye yagula. Otyo? Ng'ate bwe bazze ne kano ke bamukakasa nti ekibanja ekyo bakipima. Bwe bakandagaako bwe bati nenkamanya nze ekibanja we kiri. Era kwe kuyita mwami Roja nannyini kibanja. Boogere naye bamanyi nti nno abanja. Olwo lwe nkimanya ng'abantu abo boogera nti nno essente oli gye yazijja baali bamuwampe zaali za kugula ttaka kyokka ye n'agula mu kibanja. Ate kibanja ne ssente ne zitaggwayo nayo bamubanja. Ebyazuulibwa ssentebe w'ekyalo nabyo biwanvu nnyo. Ku ye kwe tunaatandikira enkya. Bya Robert Mutebi ne Yasin Chikoyo, Salt TV Omunnyo.